kati myaka 2 nga mpawo bivulu bikkirizibwa mu biseera bya Ssekukkulu olw'ekirwadde kya COVID-19. Wabula ku luno abadigize bakubinuka masejjere abatali mu ggalo era nga n'abayimbi batandise dda okuwawula amaloboozi. Wabula nga bangi bateekateeka okugenda mu bivvulu, poliisi eriko ebiragiro byefulumizza ebirina okugobererwa abayimbi n'abategesi b'ebivvulu nga bino kuliko okusaba olw'okusobola okutegeka ekivvulu ng'owandiikira ssaabapoliisi. Oluvannyuma akulira ebikwekweto akkirize olina okufuna olukusa okuva eri abakulembeze b'ekitundu. Ategeka ekivvulu alina okuwa ebikwata ku bayimbi bonna abagenda okuyimba eri poliisi, okuteekawo abakuumi abajja mu bungi bw'abadigize abasuubirwa, okubeera n'enteekateeka ya paakingi ennungamu n'ebirala. Tubakubiriza mwenna nti bwe mubanga mugenda kwetaba mu bivvulu bino, tubasaba mubeere bulindaala. Kibakakatako okubeera abasaale era ebyokwerinda mu biseera bino. Tubasaba era nga tusuubira nti tugenda kukwasaganya wamu tulabe nga ennaku zino zitutambulira bulungi. Tumaze emyaka 2 miramba nga tetugenda ku stage, nga buli lunaku tulujaguliza mu nnyumba, naye ku luno twazzeeyo ku stage ffe nga ffe abayimbi tuli basanyufu era Mukama mulungi. Amyuka omwogezi wa poliisi Claire Nabakka era alabudde abayimbi okwewala okupata n'okuyimba mu bivvulu ebisukkiridde ekiyinza okuviirako abadigize okwonoona ebintu. Mubuukinge mu bifo bye musobola okulaba nti nomutuukiriza, muleme kujja mu kimu ate ekirala ne mukireka nga temubagambye, temulabiseeko, oba oli awo muba muzze ne mukola ekyo abantu bye badde tebasuubira. So ku ekyo tubakubiriza mweddeko. Kitegeeza bona okwata shozi nga 10 omulundi gumu ojja kuvuga endiima oba oteeka obulamu mu matigga. So kwata ekisaanidde gy'onootuuka tuleme kwolona amannya gaffe ate tuleme kulyaza amaanyi abawagizi baffe kuba bajja okutulaba nga batuwaagala. Poliisi ekakasizza nga bwegenda okwongera ku byokwerinda okwetooloola eggwanga mu biseera by'eggandaalo okwewala obumenyi bw'amateeka. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.